obudde bukedde ku machanga ndi awo ng'essimu entuukako nti owaayo wakitegedde ennamayumba omanye ekiriyo nti kiki amayembe gafuuse amayembe konsereka naawe saabyanjwanjwa nangamba oba olowooza nkulimba sooka okubire mukulu gayi alukuwe bulungi nze munnanga ejjinga olubaale w'omulamu takola ki tafamirirwa katugende direct nakitokolo namayumba tumale okugafuna bulungi. Hello. Hello. Ogamba otya mwannyina ze gayi? Alalala, gwe mwannyina. Wangi munnange. Kiri nakitokolo mu gombola y'ennamayumba. Fumba mutuku kubanga almost ndowooza abantu 2 ku 3 babiri abakafo basatu. Bafaaki. Naye nga mayembe essaawa ya leero ni mu trading center. Ekiriwo ky'amayembe gakutte akati gayonka gakwata abantu bagudde eddalu bafa okufiira ddala kubanga waliwo be twakaziika. Kati sooka ombuulire amayembe gaani? Kigambibwa nti balina abaagaleeta. Baani abaagaleeta mubamanyi? Ayiza oba gaaba ewaggulako oba banoonya byabugagga nze naawe siina kyenkimanyiko naye ng'abatuuze woba webali ne chairman yeetooloddemu wano. Katonda olinawo omutuuzaawo amanyi nannyini mayembe ago? Kakati oba nkuweeko kaani yenna gw'obompaawo. Olisobola okwogera? Yogera. Hello. Mama amajini gayonka abantu. Oli wa ku kyalo okwo Nakitokolo? Ani nannyini go? Bateebereza okuba mbu Kigozi mbu yagaleeta. Muyogeddeko naye Kigozi? Ayogeddeko naye yadduka nako ku kitundu. N'agabalekera? Naye ganyonka waliwo ne leero gwe batutte omulala abaze yeeyambudde ng'agudde n'eddalu. Katonda wange ng'ava ku ludda bwa? Abadde era kuwanga neyibawe. Chairman yagamba ki? Chairman awo beekoze kumwa omulimu okusonda ku ssente ez'okugajjawo. Kati mugenda gajjawo essaawa eno oba? Bikyali omanyi. Bikyali? Kanoonya ku chairman. Kale neyanziza nnyo neyanzege ebyo byebiri eyo ku kyalo Nakitokolo namayumba. Allah Katonda wange naye bannange mugenda okulaba nga yeeyambudde engoye nguli yeevulungula wuli agudde mu kkubo wuli agudde muliro wuli agudde mwala kyokye nnyo lwaki mututawanya njagala kusooka kunoonyako ku chairman ng'abennamayumba Nakitokolo ntegeka okwogerako nammwe. Abantu basattidde amakyagolwa network oba essimu eri bize. Essimu ya chairman musooke mugiveeko nsooke njogereko naye. Ali ku ssimu ya chairman sooka oveeko naawe. Chairman tumwetaaga abeeko by'atunnyonnyola. Ali ku ssimu ya chairman giveeko. Kati soka tugira tumulekamu osanga tunaddamu ne tumufuna olina Rebecca Jingo. Ati nsaba kwogerako n'abantu Nakitokolo namayumba oyogereko nange tulabe kye kigera mu maaso. Wangi munnange. Hello my dear. Oliwe namayumba mama? Ije mukwano. Bannange nedda temusaaga. Wangi? Hello. Hello mkwano. Jebale konnya. Kale nawe jebale taata. Insibu. Akati nze ndi mutuuze we Nakitokolo. Nsanyusa okuwuliza taata. Madam. Ki ekiri eyo? Mayembe gafuuka amayembe eno. Gaani? Amayembe bagamba ga Muzeeyi Kigozi. Otyo? Muzeeyi Kigozi ne waliwo n'abalala awo. Ani naani? Bagamba Muzeeyi Kigozi ne bagamba Muzeeyi Musiraamu. Tuli ku bunkeeke. Kati chairman yakozeewo ki? Chairman naye tategeerekeka kubanga chairman bwana eno namba y'essimu bagimuwadde omukubireko nga kweri naye agigyeko bujja. Ate tukoze etya oba anyigidde? Nakyo tutandise omweraliikira abasobola okuba be bamukubagayina kubanga atandise kwebuzaabuza bwebuzaabu. Mumugambe munoonya.
ali ne bwe mugamba talina kyategeere kyayinza kukolawo. Kati kankwe ku chairman w'abavubuka Madamu Rebecca. Neyanziza. Sali. Madamu Rebecca. Taata omulungi. Ndo Saalongo Senfuka wane Nakitokolo. Mwanyinaze nsanyusa okuwuliza. Nanze chairman w'abavubuka b'ekyalo kino. Iye ssebo. Tuli ku buzibu ng'ekyalo Nakitokolo Sempya byalo bibiri. Sempya ali Nakitokolo biriraanaganye. Mpulira. Naye ng'ebintu bino byasooka Sempya ne bikuba abantu. Kati ne biddamu ne bitamu n'omuntu. Nga kibi. Ebyamaliza kati bigenda bikwata abantu. Tulina omusumba gye tubatwala nina omusumba yatukooye. I know. Era omusumba abeera nakedde era ng'alina kyaki abisabya ne biva ku bantu ne bikwata era abantu abalala. Naye nga nnyini byo mumulinaawo. Jjukira ebintu bino eno bikwata abantu ab'enjawulo ne babyogeza mu kyaki ne bibako boogera. Kati basobola okutwala ne byogera omulala ne bidamu ne byogera omulala babyogeza mu kyaki. Kwegamba biri awo bingi bibatagaza butagaza. Kuba nagezeko okwogera n'omusumba n'angamba ebintu bino bikwata abantu si bya muntu omu. By'abantu bangi. By'abantu bangi ba ku kyalo. Olida Rebecca Jingo, wanji mnange. Ono Kafeero Nakitokolo Sempya. Nsanyusa okuwuliza taata. Bamine Rebecca Jingo nsanyusa okuwuliza program. Tufa tuggwawo nange nyina badde enfudde ezeke nyini kabakwogera. Ani nnyini byo? Kigozi atutamalawo ne mukamute wange sisereko afa. Abantu Nakitokolo bafiira ddala bannange mwami Kigozi kikikyo yooli ludda wa. Hello. Oh no. Tulina mayumba Nakitokolo. Gwe munange yakaneeyungako oyinza okubanga ebintu bino obadde tobigoberera bulungi naye kankuzeeyoko emabega betusembye okwogera nabo batugambye bwe bati. Mayembe gafuuka amayembe eno. Gaani? Ga Muzeeyi Kigozi. Otyo? Muzeeyi Kigozi ne waliwo n'abalala awo. Ani naani? Bagamba Muzeeyi Kigozi ne bagamba Muzeeyi Musiraamu. Tuli ku bunkeeke. Kati chairman yakozeewo ki? Chairman naye tategeerekeka kubanga chairman naye tutandise omweraliikira bayinza okuba be bamukubagayina kubanga atandise kwebuzaabuza bwebuzaabo. Mumugambe munoonya. Kankwe ku chairman w'abavubuka Madamu Rebecca. Neyanziza. Madamu Rebecca. Taata omulungi. Ndo Saalongo Senfuka wane Nakitokolo. Mwanyinaze nsanyusa okuwuliza. Nanze chairman w'abavubuka b'ekyalo kino. Iye ssebo. Tuli ku buzibu ng'ekyalo Nakitokolo Sempya byalo bibiri. Sempya ali Nakitokolo biriraanaganye. Mpulira. Naye ng'ebintu bino byasooka Sempya ne bikuba abantu. Kati ne biddamu ne bitamu n'omuntu. Nga kibi. Naye nga nnyini byo mumulinaawo. By'abantu bangi ba ku kyalo. Ono Kafeero Nakitokolo Sempya. Nsanyusa okuwuliza taata. Bamine Rebecca Jingo nsanyusa okuwuliza program. Tufa tuggwawo nange nyina badde enfudde ezeke nyini kabakwogera. Ani nnyini byo? Kigozi atutamalawo ne mukamute wange sisereko afa. Abantu Nakitokolo bafiira ddala bannange mwami Kigozi kikikyo yooli ludda wa. Mukwano maama ogamba otya? Mama wange ani amutawaanya oba kale. Wanji dia wange. Hello my dear. Leko nyabo. Kale nawe gye bali munange. Iye. Madia njagala kuteeba. Iye mukwano tetuli mu kuteeba bannange munyambe. Baswiti munyambe. Mukwano gwange. Madamu Becky webale tuweereza mukwano. Tukwagala nnyo tuweereza obulungi bw'otyo n'okuyamba abantu. Naye Madamu Becky kankubuulireko nze kye mutamanyi nti agamayembe omuntu singa agaleeta ewaka tugeze oba ayinawo nte oba mbuzi oba nkoko oba omukyala kati ekintu ekyo kyonna kyalina ewaka ne kizaala oba mbuzi ng'ezadde n'aga amayembe gazaala kati ate agazaaliddwa go gabanga agatali mu mikono gy'oyo eyaleeta gali oba ntegeerekese gaba galinga agatali mu mikono gy'oyo eyaleeta gali gana agazaaliddwa nago gatandika kukola byago kati ne gagenda nga gasaasaana we gatyo ku kyalo kati gasobola okugenda nga googera ono n'oli go gasobola n'okwogera omuntu ataagaleeta mu ne mulowooza mbu yeye okitegeera
bwe kityo bwe kiri Madam Becky naye nga sigamba nti gwe gwogera yaba yagaleeta kale yes fine asobola okuba nga yagaleeta nga gamwogedde nga kituufu naye agasinga bino ebizaaliddwa bye bitera okusaasaana we bali kutuweereza. Omwana nnyonnyodde ebintu olina Rebecca Jingo munange wangi. Hello. Wangi mukwano. Kyebaleko Madamu Titi. Oliwe Namayumba? Otyo? Mwenzalwa. Ennyabo. Naye ng'abalogo bayitiridde ku byalo. Kyo kyennyo. Waliwo omusajja yagaleeta. Ne basooka basimbulako agamu. N'abanga akendeezaamu. Otyo? N'addukako ku kyalo olwagira ate n'akomawo. Nga y'ani oyo? Ovubuka ali mudde kabusa mannya ge yasinga edduuka ddene abantu bonna bamumanyi. Katonda wange. Kati byakwata omwana ne bibugwa ku mutwe. Oli baali bamuweesa akanyonyi ne kamuvaako ne kadda kwe yali amuvuga. Bwe batuuka we batuuse ne bagwa. Katonda wange. Abantu babasitulawo obusituzi ne babatwala ku kanisa emu ey'omusumba oyo gwe boogerako. Neyanziza maama wangi munange. Hello. Mukwano yogerako nnyo. Amayembe gatumalawo. Gw'oli wa ku kyalo ki maama? Namayumba. Oliwe Namayumba? Naye eddoboozi lyo nga linswaza buswaza leka naawe. Maama wange olina kyoyagala otugamba munange. Madam Becky bali kutuwuliriza naye nze mbadde nteesa buteesa ku bintu ebyo. Ebintu ebibeera nga bizze ku kyalo lwaki bannannyini kitundu aba chairman baani tebayitanga maama Fina ng'oyo najja n'atereeza embeera ku kyalo n'ennyumba y'oyo aleese ebintu baleka nga bagiye ku ttaka. Madam Becky okwetiriira ebyalo bigenda bifuna ebizibu. Juzi wano wetwasira omwana waffe candidate omwana yatomerwa ebintu omwana amala okutuka bimaze omumutuga ennyumba neryoka eyuguma yonna yenanga eringa mu sisiga olwo bitambula bigenda ositegeera naye ng'ate oba oliawo waliwo omuntu yali akimanyiiko nti oba gundi ayina lwaki buba bubabikkirira nze kasasiro oyo gubaleeta ku byala ebizibu ne bumala okugwa abantu batandika okuga nti ate nze sibinyumira bannange muveeyo mufungize nze naalonka tongole masajja. Neyansiza nnyo maama wange oyogedde mazima era nga njagala okufuna ku bantu abakulu abakuze mu bwongo ne mu myaka kakati mu obuwala obuto ku myaka 10 nava ku simu yange nkwegayiridde emyaka 22 va ku simu yange tuwamukisa abantu abakulu boogere bwoba oli kumpi ne maama ngali ku kyalo okwo mpa maama wo basingawo oba kojjawo abitegeera gwatabitegeera ndeka kubanga munnange bebalwana bebawaayo ssente okulabika nga ekyalo kitereera. Waliwo omukyala yampereza ka message wano katusooke tumufune ku simu zaffe twogerekoko naye. Hello. Wangi mukwano. Kati Madam Becky somu si babiri si basatu si bana si bataano. Katonda wange. Abantu bangi Madam Becky ate byabalemerera. Katonda wange. Ate bikwata bakazi bokka. Abasajja tebibakwata. Abasajja tebibakwata. Olwo byogera bigamba bitya? Byogera tuba wa Kigozi. Omulala musiraamu. Kati ate musiraamu yalina bingi ne bimulemerera n'aguzaako omusajja omulaba mitakalagala. Olwo kiki bagagga nnyo ku kyalo kyammwe okwo Nakitokolo? Ate bagagga. Bagagga n'ababula. Kati babireeta kubonyaabonyamu abantu. Babireeta ebyo byayogera ne bigamba nti endagaano ze baalagaana tebazituukiriza. Okira Madam Becky. Kati olwo byesasuliza mu bantu. Kati awo ne bibalera. Katonda byo biki? Mayembe. Gano aganywa omusaayi? Aganywa era kati ganywa omukazi yagambye ali mu nnimiro asimba jjanjabi ne bbaawe. Omusajja agenda olaba omukazi agweri. Maama. Yamutwala mu ddwaliro yatuuka mu ddwaliro bamugamba tutekeko amazzi ng'amazzi tegakyatambula. Kaakati kyeyamaniwo ku kyalo ebyo byonna abiraba oba abiwulira yagamba wooki? Becky tewali kyagamba. Becky chairman chairman tetumanyi na kumanya. Chairman yani amanya ge? Ye Mzee Sirambere. Ye Mzee Sirambere Israeli. Abo abasajja abatya bannannyini byo. Abatya n'okubatya. Kati mugenda kukola wooki okulaba nti ekyalo kitereera. Becky batusaba ssente twasondanga za mpaka buli muntu 15,000. Otyo?
tewali kigenda mu maaso. Okuva lwe basonda ssente tewali kyagenda mu maaso. Tewali kyagenda mu maaso babyogerako chairman yabula n'okubula takyalabika. Bannange kati mulanga kiguwa okubira abantu banna batuze banno ku kyalo. Beki tubadde tugambye nga tugambye era tugambye twekuŋŋanye ng'echairman aganye. Senga tukuŋŋanye tulumba abantu kubanga bagambye nti waliwo omusawo bagenda oleeta mbuku ssaawa 8 olwaleero. Okay. Naye kati oyo ate Kigozi bwe yadduka yalekawo omuvubuka avuga ppiki. Naye Beki newakuyitako n'ogamba wuyo w'amayembe yagakukwatirawo. Naye nsanya okwogerako nawe maama. Kale Beki. Kale munnange abaayi bino byonna biri mu Uganda mwe tuli mwe tuwangalira mwe tukolera.